Tuli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. I thank you so much for subscribing ba mikwano. Olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okubanga ntudde wano n'owekitiibwa Honorable Francis Zaake. Nkusaba osooka ombuulize ku batulaba. Abatulaba mwenna mbalamusizaako nnyo. Nze Zaake Francis Butebiisa bavubuka wa NUP ate era omubaka owa Mityana Municipality ate era commissioner. Ekiwadde kiruma bangi naye era nze commissioner aliwo teri mulala aliwo. Internet olunaku olwaleero zibadde ziwera essaawa nga 6 n'etandika okuwuuma nga buli lwo scrolling for you page buli wamu basoosa bifaananyi bya mukulu Honorable Francis Zaake nga proposinze omukyala. Omuntu ayagala kumanya omukyala ono ovudde ku kyokugamba nti kankyuzinga ono muteekeko at least musabe nti nkusibidde awo. Sanyu limbuganye lya nsuso okulaba ng'olwaleero mukwano gwange nnyo asingira ddala Namirembe Bridget Ndagire omumbejja wange ngakkiriza wadde ndi muntu wa tabu nnyo wa bizibu wa kufa tomanya omanyi nze nza mbeera gyenerimu ninga nkoko ya mutamiivu so munnange kuba temanya oba ku luno eneesula oba teesule so mu mbeera eyo tomanya nti oba ku luno halo oba ndeero bwenfulumu oba anadda mulamu oba bagenda kubagere ku luno bamukwatidde oba ku luno anaalamuka oba anaafa ku luno so mu mbeera ng'eyo so olwaleero kinsanyusizza nnyo nti antaddemu omutima guli eri omugumu nti asobola okumbeererawo mu mbeera yonna kuba byonna byayiseemu naganzikiriza tubeere ffenna lubeerera nakkiriza ekibuuzo kyange kye mubuuzizza nti will you marry me naddamu yes eyo essanyu kyali byamaanyi nnyo kuba tebiri obvious nga bali babisuubira kuba balowooza nti biri obvious g'osobola okwagala okufumbirwako Zaake no bwe guba mwaka kibayinza okuba ekizibu kuba essaawa yonna ebizibu byenkola ki byempitamu tewaliwo mukulembeze yali akubiddwako nga mbeera gyenkubiddwako kutuuka ku mugo gwa ntaana awo nno munnange byembadde mpisamu ebyo era leero ndi musanyufu nti yakkiriza era tugenda kubeera ffenna era tutandise enteekateeka zaffe ez'okulaba nga anyanjula eri bakadde be eggomba nga 27 gw'omunaana wamu n'embaga egenda obeera nga 19 Novemba ogwo 11 ku mazaalibwa ge. Nga tetunatuuka ku lunaku lw'embaga luno omulabi omulungi era omuwagizi wokungwe ayagala okumanya akaseera ako bwe wa meeting omukyalo ono kubanga kintu kusaba bufumbo kibeera official kiri hard nze sikituukangako naye kati nyinza kubuuza gwe experience gy'okisanzeemu okusaba omuntu nga takyetegekedde atwakirabye nti yabadde surprise naye twagala okumanya butya bwe musisinkana n'omwagalwa ono. Era nga bwe mukoledde surprise eno kuba yabadde ne banne nga bategese ka photoshoot olwamaze nembagwako gye bali batansuubira nemproposinga so nenge gye twasinkanamu yali yemu munnange kubanga butwali awo nga ndi mu kunoonya akalulu kange okubeera guild president ku Ndejje University awo nno ku Balintuma Road awo Mengo nga ye asomera ku Medicare asoma busawo nga nze nsoma procurement and logistics management ku Ndejje University. So nga ndi mu campaign zange zakwata abantu omubabiro kuba zabanga z'amaanyi nnyo ye yasooka ku Ndejje ye yasembayo kuba yakwata university zonna ezaali zeetoolodde awo n'ababeera eri abamubuzi bajja n'abemuteesa bajja ab'Emakerere bonna twabayisaako omuggundu ng'ewaabwe tekibanga nawo paka kati tekibanga nawe wadde Makerere kyenakola ewaffe Mengo oba okitegeera ate nga na branch si na main campus so naye nga tulina okuvuga paka Luweero so tiimu yange nega naye Zaake oli wekaweka owubira wekaweka abantu mu mmotoka katuleeteyo omuntu wanakala akubugirize abeerewo ako actinga nga first lady abaleeta omuntu nga nange simumanyi nabo baali tebamumanyi bakupikinze kuba mubaali awo kuba ye yavaayo bwati mu crowd ey'amaanyi baali banoonya first lady aganze njagala kujja najja n'ayita mu bantu kukakana nga atuuseeko olwamukubako maaso bwe nti nenkubwa amasannyalaze
moment eyo olwamutunulako obutunulako bwenti omuntu abadde mu nkuyanja nga nange yanjagalidde eri mu nkuyanja kyeyadduka mangu nnyo awo no nange tebannamulyako nentebago nemuga tujja kubinyumya nga bino biwedde tusooke tuguse kino tulabe oba onofuukira ddala first lady ebyaddala bwotyo akalulu n'oyitamu nempitamu mu kalulu ako nenkawangula nga ndi namba emu era nawangula na mu 8 ku buli 100 celebrations ezo ez'okuwangula era omukyalo ono yaliwo nnyo nga first lady okujaguliza wamu ne president yali awangudde mu kaseera omanyi wabeera balangirira akalulu kizibu nnyo candidate okubeera waawo nze engeri gyalina hostel ngeri just opposite university yange nali bwewe nnyini ewewe nnyini we nali era olwawangula bwe nti nenfumirawo akafumito amasanyalaze negongera kubanga paka kati tegava so mu mbeera eno wadde tuyise mu bizibu ebito byonna tugamba nti tulina okwetegereza kyova tututte ebbanga eryo kuba omwaka ogwo yali 2015 yebbanga eryo myaka 7 kati olwaleero 2022 netusooka twesoma netwetegereza netukola bitya of course netufuna n'abaana naye munnanga abantu bangi nnyo kuba abantu balowooza biri obvious abantu bangi nnyo balina abaana naye balinamu abaana babawasiza nedda abantu bangi nnyo nga balinamu n'abaana nga 3 nga bafunkumudde bangi nnyo mubeera mu bya entertainment mubalaba abayimbi abazaalamu ne balekaawo ne bafuna omukyalo oba okitegeera oba oli awo nga bakuteekateeka munnange tetwali bwe tutyo ffe tusoma netwegumiikiriza mu bizibu ebyenjawulo bangi tebabiyiseemu ebizibu byempiseemu naddala abali eno mu public life ate naddala ewali politics yes so mu mbeera eyo bami nagumiikiriza n'abeerawo nga bwendwala nabeerawo bwatyo yanyiga ebiwundu yaleeta kyengeri gyali omusawo katonda alinganga ekintu kyatambuliramu ng'alinga akimanyi musawo yasoma busawo yasoma ku Medicare yawo opposite ate nera n'essomero lyange university we nali nsomera so mu mbeera eyo omuntu ng'oyo nga toyinza butakola ki butamwagala butabeera naye so mu bbanga eryo era kibali kitulemesa wadde twali twasettinga time eno nekibali kitulemesa twali twagana ogitoolako nekitulemesa shida enene kino kizze kino kiri kizze naye bino byonna nitugamba nti abituko kubanga Katonda yatutegekera ekintu ng'atutegekera story yakabye nnyo abantu abajja basobola okulaba ne bagiyigirako ne bamanya nti Zaake obula akoze bw'ati nti bw'aba n'omumbejja bakoze bwe bati naffe tusobola obbayigirako nti naffe bisoboka osobola okubeera ne mukwano gwo n'obeera naye kubeera ddala ku university kubeera ddala mu ssomero ate ne bifuukira ddala ebyaddala kuba abantu bannyo bo babuuza omuntu gwabeeranga naye mukwano gwe nnyo nga muli mu ssomero yaddawa nga tamanyi na gye yadda ansa ziba ntono nnyo batininya abasobola oba okiraba ne kati ekintu kyo bankireese kitegeeza nti inspiration story y'amaanyi nnyo abantu bangi nnyo tebabiyiseemu abantu beesanze ku mirimu abantu beesanze mu mabaala abantu beesanze ku bbala ku street ne so bwe kibanga nze Katonda akinyame ne kituukirira kiba ky'amaanyi nnyo era nkibaliza Katonda era mwebaza nnyo era nga nkozesa omukisa guno okumwebaza okunzikiriza obutaŋŋaana obukungumiikiriza n'okugamba nti anja kubeera n'oyo wadde ali troublesome wadde ali problematic naye nja kubigumira mbere naye paka luberera paka nga Katonda nga yatwawukanyiza mu mbeera ey'okuba nti Honorable Francis Zaake amalwaliro tagavaamu olw'obuvune obumutuusibwako mu struggle gye mubeeramu omukyalo ono tatuukangako n'atendwalirwa newankubadde yasoma busawo ate gwe mwami n'agamba nti naye mpulira nnemereddwa oba gwe muli tofunangako kusaasira gyali n'ogamba naye omukyalo ono nga muyisa mu bingi munnange okutendwalirwa kubaawo ne kwegumya ne twegumya kuba n'omuntu akyasinza okubeera omugumu ate alina kubanga naye nga yeegumya bwegumya kwegamba si kugumya balabi gwe kennyini otya ofuna okutya naye gwe kennyini oba olina okwegumya omuntu akyasinza okubeera omugumu mu nsi yonna siga nti talina kutya naye okutya okujjawo bujja okwejjako bwejja noga ate kuliwo naye nga weekuli nobeera mugumu so nze mulaba nti ndi mugumu naye ate omukyala gwe nnina yasinga okubeera omugumu era amaanyi gonna gwenkozesa na buli kimu kyenkola ng'ajja ku ye
kuba yangumya nanga obusajja tebuni kyebuga tusobola okuddamu tutandikire bwe twakuma nagambe utandikira ogenda atandikira wakuma nenga ne bannange ojja kunze nenga gwe kyogere ekyo bwe kityo nemunga okay kale ngendo kyogera ngendo la nange nenziramu amaanyi ngendo nga kikoze kozo inakugumya ku mugongo kitegeera kivula bagamba nti buli waliwo naina omusajja ow'amaanyi waliwo omukyala nga yasinga amaanyi so ffe mutulaba nga tuli mu bino nga nga byonna bive eno mu family kati bwabanga yabireeta nange ningamba ate nga yasinga okungumya kiba kitegeeza nti ate ye tasobola kutendewalirwa so ye aguma bwamala okwegumya nange nangumya ne tutambulira waawo ne tugenda mu maaso kyekino ekibala kye tutuuseeko. Surprise kyekintu ekitali kyetegekere wateeseteesa otya ku lunaku olwo lw'omusurprisinga briefly kyali kitya? Nange nze nawulira boogera byawe ku simu ng'ayogera ne first lady wafaawo first lady Babi Kyagulanyi Babi Kyagulanyi ng'ayogera ne first lady awo Babi nembulira akasimu nenga okay nempulira bwe nategeze nendumika nenga okay nembaga temumulabula naye nange njagala mbeerewo naka surprise of course ne tutegekaawo biki nga yeta ina kyamanyi olwatukoyo nga manyi photoshoot bamwambaza obugoyo obulungi amanyi just byakwekubisa bifaananyi kuba ebifaananyi teri mukyatayagala bifaananyi yagenze olaba boom ngandi kutaka ani yasooka ye yayogera na first lady Babi Kyagulanyi ne bategeka olunaku lwabwe kugenda mu photoshop bagenza ko girls day out and you know they have those kind of pictures babera nebifaananyi bebakuba webito mu mbeera eyo so out of the blue ngalaba Zaake naga atatu gwe wabasooka nze nasookayo nenguumika nga mpologoma nkadde nembeera awo kakkananga olwayingirawo nga ndi ku ttaka nti ate ki nti munnange onampasa nti ye nange nempulira ngu obulamu bukomyewo olwamusaba obufumbo yakkiririza awo teyeesika yasooka kukaaba nga takikkiriza naka bannange nangamba bannange kino kireese naye embeera eriwo nze gye nina okugenda nayo kubanga Katonda tekukuba yategeka olunaku luno because mukyala mukkiriza nnyo era musabi nnyo nakkiriza of course with a lot of joy nga amaziga ag'essanyu so kumaliriza nga olunaku lutambudde bulungi nnyo yatuuse okugenda mu photoshop we nga ali full of joy of course ate photoshoot ngerimu omuntu gali tasuubira kubaawo nga tunatera okuba nga tumaliriza ku Wonderboy UG ne Vicky exclusive nkujjukiza nti tubeera proudly sponsored by Biva Organic natural and healthy products basangibwa ku Access Building Rubaga Road bajjanjabisa eddagala lya butonde agenda bakujjanjabe tojja kubeera nga ate osigala kimu. Honorable Francis Zaake nze nkuyigiddeko bingi ku social media especially Facebook nkugoberera nnyo ebifaananyi bino we tubirabye tulowoozeza abasinga nti kibaddewo lwaleero kya happeninze ddi lwewasaba obufumbo buno tukimakinze official lwaleero naye of course twali tukiteeseteesa banga we mabegako naye nga waliwo embeera etali nnungi ku kizimba ku parliament mwena mwena byemumanyi obulungi ennyo nga mukama waffe nga atiddwa imini ng'afudde mu mbeera eyo so ne tugamba nti embeera eyo bwe tuba kirungi ate kugiteeka mu essanyu lyaffe lijja kufiiramu mu nnaku so ne tugamba tulinde ebyo biggweko tulabe nti ate naffe obulamu bugenda mu maaso tulabe nga naffe tukola ekyo kubanga munnange embeera gye tubeeramu bw'otatereeza amaka n'emirimu gy'olimu tegitambula ekyo njagala bavubuka bannange bakiyige bavubuka bannange njagala muyige ekintu ekyo bw'otatereeza maka bw'otatereeza muntu gw'obeera naye ne by'okola tebijja kuvaayo kyovula bangi nnyo mukola abavubuka bannange nga ssente ziyita mu ngalo bwe ziti wadde embeera gye tulimu mbi wadde gavumenti mbi ebintu by'enfuna bibi naye n'ewaka kintu kikulu nnyo olina okubeera n'omuntu nga musanyufu ewaka bw'aba taliiyo kitegeeza naawe by'okola tebijja kugenda mu maaso nabyo tebiriiyo
bwabanga ono ali eno tasanyuse n'ebyenfuna byo tebijja kusanyuka. Bwebanga struggle gwagirimu ng'ewaka tewaliyo muntu gobeera naye nga musanyufu, ne struggle tejja kubeera ki musanyufu, tejja kutuukirira. So nze natuukiriza ekyokulanga ne struggle esobola ogenda mu maaso buli kimu kituukirire. Naye kati ssaawa zino wendi njagala mbakwasemu ku mukyala wange ebisigadde abinjogerere kuva obudde bugenze. Omuvubuka oyo eyeegomba okukola kino kyokoze bwe njagala tusiibuze obubaka. Ayegomba okukola kyokoze olwaliro newankubadde ayita mu kusoomozebwa kungi n'alowooza nti okwegatta noono nooli awo n'owasaayo emyezi ebiri nga ye bwe bulamu bwazatambulira mumpeera obugambo obusembayo. Abavubuka bannange kikyamu nnyo okulowooza nti nno abantu abakyala kintu kyakuzanyisa, si ddole si ngoye nti ogenda kukyusa nti kati kanyambale ka red, kanyambale ya ka blue, kanyambale ya ka pink. Nedda bantu ba kitiibwa tubawe ekitiibwa ate era tubagumiikirize nabo kuba bagumiikiriza nnyo. Tetubapapira nabo tebajja tupapira. Tubawe obudde tweyige, twesome, tulabe nga tukola ekintu ekituufu, tukole decision ng'eno nga nange gye nkoze tweyigireko. Nange nga bwe njigidde ku mubanda wa Kabaka, bwe njigidde ku president waffe Kyagulanyi, nammwe nsaba muyigire waakiri kunze, tuyigire ku bantu bonna bolaba bakola ebintu nga gye biri. Wow. Bwe tutyo abwe tufundikidde olunaku olwaleero. Tewerabira kusubscribinga ku channel eno, okulikinga, okosako n'okusharinga. Bampita Vicky, I sign out.